omwana omuto gwazaala n'okuzaala manyira gwe kisiraani nagawa hagala kunyononera erinnya buli wamu ku bikolebero bye mwankola mu mwezi gumu tebyabamalira n'oyagala neero nnumbe ku social media mb'onwanyisa social media eno ngenda kulwana nawe paka nganyingidde ettaka nga ikyuli kino nkikugamba kubanga buno obutawo najja ndwetegekedde temumanyi kunkosa kwe mwankosa gwe n'akabinjako mwanteeka ebiwundu ku mutima byesirabangako nze nafubutuka waafu embaale nengenda paka bweru gemu zonna ze mwayagala okunyingizaamu nali sizimanyi nali mupya mu Kampala mwansanga wange ku apartment ng'amaze emyezi 11 nga sirina mukwano mu Kampala ng'oli ne bwankubira essimu nampita sigendayo kamusajja nze mukuba musajja omugole tandika okukinyumiza abantu nti omusajja yakugattako ensi ekimanyi nze omusajja atali mwenzi mukwano olaba naye yakwendako obwenzi yakuluma olwo abeegattagatta ne bakufunisa olubuto kubanga bangi mukulu ngo guli awo singa be nayendako wano twagenda eggulu goyita Saalongo wabula kunzigalira mu mmotoka ondookingiramu nga toyagala ndabe abakazi abimwesonyiwa abakazi abalungi okuzunga nabo ze babuulidde kubanga essaawa yonna oli akutwalako omusajja jjukira gwe omusajja aba yakukoowadda yakusanga olinga ogubaafu oli kufa abaana b'abakazi abasitiiminga ebitundu by'ekyama tumiima oli awo wena teweefaako mubuulire kuzunga kukulimba nsi muka musajja Nalongo nazaala abalongo byebiki ebyo bye mwagala okulimba ensi nemuka omusajja olaba nze bebi lwengenzeeko ebuwe sobola kubeera ku simu naye nemuka omusajja azunga ku live ekiro kyonna paka budde kukya abeerako akabuuza okuggyako Abanayuganda okwebuza amagezi abeerako akabuuza yenze nagudi mukuwa musajja omugole obwala buli ku point buli kimu kiri ku point n'akaviri kali ku point mukwano ogira osiiwukirira oba ondoga kunyirira gwe n'osiiwuuka nze gwoliko nnakulira mu maka ga maama ne taata siringa gwe balonda ku street ng'otambuza mukene ku kyalo ekalisizo ku kyalo Mateete wandibadde onoonya banaku banno ne mutuula wamu ne mutandika okunyumya ennaku yamwe nga ye mwabonaabona nakula ne mama wange ne taata wange wadde tebalina sente naye baalimanga ne tulya ate ne batulabirira ffena ne tukula nze sirinayo yanoonako ku street n'andabirira gwe Gasiya olaba obeera mu ntobazi n'ogira mu video call n'ogira mu video ku TikTok olwo obeere Dubai oleme kugira mu video nze Asiya atantya gwe ntya atantya gwe ntya mukwano nze nja bakozesa ensobi we mutegendereze mugenda na kutandika okulwala ebirwadde bye muteetegekedde sebo osanga omwanya w'omuntu ewuwe ku lw'okuba gwe olina bizinesi egyo oyagala okuyisaawo agikuyisizeewo omala ate oyagala okumulinnyirirako mbu omulinnyireko amadaala ng'olinnyira kwani abbaku ebyo by'otiisatiisa abawala bozootiisatiisa ebbanga lyonna oli olowooza nti nange ogenda kuntiisatiisa mukwano gwe bw'ontunuulira bw'oti mu maaso
maso gango la mafia ogira la mafia tolina wota salidde bigambo nzijukira n'oli omuwala yali agenda akukuba empi akuyiwa obunnyo ku lw'okusala ebigambo otuuzizza bbaawo omutuuzizza mu mugambo otandise okumubuulira oyo simanya atambula ne fulufiga simanya ali bwati simanya ali wati ate oyo omuwala nali njagala akunkubira empi luntu gwe wanvuwe naye wamuwona kona ne kadde walinga kebwala naye n'akazi akakulu mu myaka egyo okukatuuza mu bigambo nze nakutunuulira ne ngamba naye mukama tuze kutuuka wano situuzagako mu bigambo naye nalaba akakazi akakulu ke batuuzizza mu bigambo omuwala n'abula n'okakuba empi n'abula n'okakuba empi n'abula n'okakuba empi ku myaka egyo okutuuza kati saasira manager omusituzi w'omwana naye yalekawo amaka g'abakazi babiri balambirira azunga n'olukazi olutalina kiddako olukazi olutanaaba omukazi olutasobola kufumbirwa n'ogamba naye mukama imagine n'emanager naye baamutuuza mu bigambo ndyoka ntunuulira enkodomali bbiri ensajja n'enkazi nengamba mukama nze olwo totuusangawo yalabbi mungu wano nze wano sisobola nze nnakutuukawo mwe bankubidde esimu mwe bantuuza mu bigambo nga nayogedde kwani sikola lugambo nze wano bannemba bange sirina ne gwe nali ngeyeza naye gwe oli lukazi lukulu olusunza ebigambo omwana omuwala oli yali akukubye empi mbe weefuula amubuulirira gwe naawe mwennyini bufumbo bwalemanga obuuliriraani gwe bufumbo bwalemanga ani gogenda okubuulirira abakazi abafumba mugume abasajja bende bagume baleetera sirimu okubiriza abasajja baffe okugenda okukola obwenzi luntu gwe oyagala batuleetera sirimu mu maka gaffe nga gwe neyakwendako obwenzi oyagala bamwendeko ng'okubiriza baba bano bagende bakole ki bagende bende nga gwe neyakwendako toyagala kumulaba ng'ayenze ku mulala wano wampita malaya sebo n'olikodinga audio yonna ng'olowooza ensi teyabiraba kikyogenda kunyumiza ensi gwe mmazi nga wayombera ne ekisa atakulinako eyejjusa n'olunaku lwe yakwagalako kubanga oli kabi lwayenda ensi yonna imagine lwayenda okuva ku myaka nga kadongo kamu yakatandika kati saawa zino lwayenda ku buli kintu nerwenda nekumbwa eChina gye lwagenda nga wateva twala tugende kati lwe nolwagala kupromotinga bwenzi mu maka g'abafumbo gwe nobeerawo nga mulimo okukwata simu kupromotinga bwenzi kubaba banno naye nga gwe neyakwendako doni Asiya gwe yakutwalira yakuluma n'omuyita malaya Kikyogezako okutegeeza ensi lwaki yagalako n'obufumbo bw'abakazi banno nga gwe mwennyini bufumbo bwalema nga gwe kennyini ne maama we yakuzala yalemererwa okukulabirira ne bakulonda ku sitwiti ku kyalo kali mu disitulikiti y'e Kalisizo ku kyalo Matete ng'oyagala abakazi banno baleka obufumbo bwabwe ku lw'okuba oporomotinga obwenzi mu bufumbo olagala baba banno bagende bende Astaghfirullah. Hawla wala quwwata illa billah. La abada. Ebintu ebyokupromotinga obwenzi mu bufumbo bw'abantu birekeraawo. Noonya yakatiba akalala. Bamoderator buli commentinga negativity mu blocking. Nze nabagamba nako wa following. Sina muntu gwensaba followinga because of me. Sijano nze kwerungiya mbone erungi yembere omulungi mu mpezi follow za mwenedda kukola linnya sikubera na follow nyamba oba blockingire buli commenting a negativity
Prewa baja kunnemesa nze okugula data mbeere ku TikTok. Oba okugenda mu sawuni nensiba akaviiri k'ebbeeyi. Kitala kimpisa bubi kankijjeko. Kainenga bije kagera ne katuula mu video. Abafumbo wamamba kumiriza mugume goli mufumbo. Goli mufumbo lubiri gijigwe. Abafumbo wamama mugume, choka abafumbo mugume, loba lwe bakirako mu mamotoka. Balwe bakirako ewalo ku bisenge. Balwe bakirako mu kolido. Lwe lukubiriza abafumbo. Gwosobola n'okulabirira omusajja gwe. Atasobola na kwerabirira. Atasobola na kufumba muchere. Kiro biri bwezi nozifulumya nga guyidde. Nga guyidde. Gwe yeyita simanyi muko omuntu. Kumulundu guno ndi wakugenda mu komera naye ngense etegedde amazima. Ekyo njagala nkikubuulire mulo mulekerawo okonoona obufumbo bw'abantu. Mwefuula babuulya babba baffe nga muwababya bawabye. Kyokka nga nammwe abawabya babba baffe temuli bafumbo. Banange ekintu ekyo kinnuma buli lwe nkyogera mpulira obulumi ku mutima. Ate disiti omuntu ajabuulirira omufumbo nga naye mufumbo. Ajabuulirira omufumbo nga naye asobola okulabirira abaana be. Naye n'abaana bamulema okulabirira yabatunda mu orphanages mu nsi z'abazungu. Ali bize alagira abasajja b'abantu okwenda. Bafuirwa obufumbo bwabwe balekewo abaana babwe nga babundabunda. Lwaki ennaku gye wakuliramu ku street ng'otambuza mukene gy'oyagala n'abaana b'abantu batambuliremu? Omuntu tuula wansi obuulirira abafumbo nti munnange obulwadde bungi e Uganda yagala mukyalawo obwenzi bubi. Naye gwe n'okwata kamera n'oyimirira mu kamera n'opolomotinga obwenzi. Really? Nga gwe manyini toli mufumbo. Wallahi ekintu ekyo kibi. Kibi. Gwe okubeerawo nga mu bulamu opolomotinga zina. Opolomotinga zina. Can you imagine? Mbo, nze bawange wakukwana tamulumya. Ebyo ebyokulumya bawange bw'aba akwagadde mu weeko wamala okumuwaako. Asagala bawange adde waka bawo ki? Bawo ki lubiri gijigwe? Golwana lwa Lucifer bawo ki? Nze gwoyita malaya nafumbirwe wange mu bufumbo na malaya emyaka 8 n'enzala y'abaana 2. Nze gwoyita malaya. Ng'owaje wasooka okufumbirwako kubanga n'obwana bw'olina bonna bulikana na kitawaako. Waje wafumbirwa n'omalayo ko wadde emyaka 2. Waje wafumbirwa n'omalayo ko wadde emyaka 2. Mwe banange mpulira obusungu. Bamama abafa batuzabe bali supposed okubuulira abafumbo. Naye gwe bw'obanga obufumbo bwakulemanga wali okozeko n'obwamalaya nga wali otuteko n'abaana b'abantu mu bwamalaya e China ne India ne bafunirayo ebizibu. Lukazi gwe wandibadde otuula wansi n'osiriikirira. Kubanga obujulizi bonna tubulina. Abaana bakukaba bakwekookola. Abaana b'abantu be watwalanga mu bwamalaya naddala mu biseera bya COVID-19. Oyasaamirira. Olowooza nti olina emirembe mu nsi. Olowooza lwaki osiiwuukirira ate ng'ekampala topangisa? Lwaki osiiwuukirira bikolimo by'abaana? Abaana abakaaba amaziga ku lulo. Nze abaana bangi nnyo abantuukiriridde. Naye luno olutalo silwetaagamu omuntu yenna.
Ndwagala nzekka kubanga gwe nkwesobolera. Nsobola n'okukusula mu bbaka bwe nti nenkuba wansi nenkulinnya omugere. Kati gwe nkwesobolera. Sagala muntu yenna kuyingira mu luno olutalo. Nkwesobolera. Nkwesobolera. Gwe setaaga muntu yenna kujja basimanyi anyambeko basimanyi bulabula nkwesobolera. Ate wootegendereze nabo tujja basolonga tubayimirize mu kamera. Nze kasibyemu. Wali alowooza nti buli muwala goteeka mu tocha, buli muwala gotocha linga mentale, buli muwala gotulugunya n'asirika yeddoni Asiya. Kati nange mboyagala ongate ku kabinjako. Abaana b'abantu basiraana. Basiwa mu makomera ne bavaayo nga babakutte. Gwe luntu gwe. Wandibadde owulira erinnya Doni Asiya n'ovaako ku app. Lwasamirira lulinga lwe basonsesa ebikere ebivundu mu kamwa. Togera ne business zokola obaze wakola. Ani goli okumanyira luntu gwe. Ani goli okumanyira gwe mazi. Omanya amaziga g'abaana gali mu inbox yange. Ogamanyi. Olowooza nti tebalirwedde kukwenganga nga n'obujulizi babulina. Tebalirwedde. Muli bw'osiriikirira bw'oti kyolowooza. Ate wandibadde weeyuna n'ombuzaawo mangu nga bukyali. Naye bye by'okuzungira ku gundi ku live z'abantu. N'oto otubino otulinga otugaatirire. Obugere obukulinga omusumaali. Obulinnya wansi bulinga obadasi bulinga obugere bw'ente. Wandibadde erinnya Doni Asiya toddamu kulimensioninga. Osobola mujiyomba kitaliimu n'amazzi n'ofuka ekinaabiro kyonna ne kikyuma ne kibeeranga emidimu gya KCC. Oli kunza afuka mu toyi gye nfulashinga. Olinga n'amazzi. Mbokali bulungi. Kafukalya abaana abawala abali ewaka baliisa omuceere gwa boiro okutali wadde ennyaanya nsiike. Mbonnako kali bulungi. Ebirungi wali obirirako wano ewange ne mu hoteri. Ewuwe eriyo kalungi ki? Nga n'obuseefulya bw'ofumbulamu bwonna bwekoonakoona. Ng'ogyekoze wajja wano ewange. Ye bannange kikyotalina ewuwo nga kyange. Masuwaani, maseefuliya, oba ngoye za kwambala. Nze yali obubi atalina kyakulya. Alage eryokanga n'etoonya. Mukazi ogenda kunoonya ebyokwewozaako naye nze buli kimu nakirikoddi nga kiri wano. Seetaaga muntu kunnyambako, seetaaga muntu kunwanya otalono wabula nkwesobolera. Aliwo abuuziza nti Doni oli lubuto. Mukwano onyinza okuba nga ndi lubuto. Ogutali musango. Ate bakugambye nti nze nabaana eyange enkapa ng'ezammwe. Nze ndi mukazi musava. Ndi mukazi musava essaa yonna nsobola okufuna olubuto. Neera nenzaala nga mukyali ku ddagala. Byakunoonya mbuto. Nze alhamdulillah neebaza Mukama. Bananga kakazi ako nabadde nsazeewo nkeesonyiwe. Naye mbadde mu saaluuni nga ngenze kusiba nviiri. Abaana ne bantaaginga mu live ya Omalutuseka. Nagenza okutuuka ku live nga kali kunsimbirako obunnyo. Okitegeera? Mbwe simanyi sirina kyakulya. Mbonze simanyi kumanyoko gwe yali ewange wiikisi 3 nga nkuliisa nkusuza onywa weebaka oyambala n'engoye zange gwe mazzi. Tekyakumalira bwe wali ogenda wasitula kisawu kiramba n'otwala ewuwo.
Atanze nkusasi dobola ozati engoye zona wasitula no sizikolera muko video. Oyagala ntandika okujjayo kulumu nga nkulaga nti luno olugwe walwambala naliko mu video bwenu luno walwambala naliko mu video bwenu toyagala nkoli mukwano tugenda kunsobola abakuwa amagezi bwo tebasoma bonna naye singa basoma bandi kutene simu ne bagikujjako kubanga kyolwanyisa tokimanyi kyolwanyisa tokimanye sisobola musonyiwanga akyanzungirako ng'emizi ku nnyanja buli wamu nayagala okumpamirawo omuwumbo gwa ani amusinga omutima omubi wano mu Uganda oyo mazi alikunza omwana omuto gwazaala n'okuzaala amanyira gwe kisiraani nagawa agala kunyononera erinnya buli wamu ku bikolebero bye mwankola mu mwezi gumu tebyabamalira noyagala neero nnumbe ku social media mba onwanyisa social media eno ngenda kulwana nawe paka nganyingidde ettaka nga ikyuli kino nkikugamba kubanga buno obutawo najja ndwetegekedde temumanyi kunkosa kwe mwankosa gwe n'akabinjako mwanteeka ebiwundu ku mutima byesirabangako nze nafubutuka waafu embaale ne ngenda paka bweru gemu zonna ze mwayagala okunyingizaamu nali sizimanyi nali mupya mu Kampala mwansanga wange ku apartment ng'amaze emyezi 11 nga sirina mukwano mu Kampala ng'oli ne bwankubira simu nampita sigendayo myezi 11 nga ndi wange mu apartment mwankola ebikolobero mu mwezi gumu kumbe yali tageti yamwe nga mumanyi nti wetunakakola ebikolobero mu guno omwezi gonna wetunaba tumaliriza bye twagala kugenda tukateekako emisango bagende bakasiranire mukomera nga mwerabidde nti Katonda eyantonda gyali naye nga munkoze ebikolobero naye wallahi nsaba Allah fena atulaga obwenkanya nga tukyali balamu ate kye neebaza ku Allah ennaku zino asasulira ku nsi wano asasulira wano ku nsi Katonda w'ennaku zino ate n'ekintuuza wansi n'enguma wadde nti obwana bwe wasooka okuzaala wabutundayo mu zi orphanage olina akawala k'ositudde oyo yensaba Allah ow'ekitiibwa lwali bajjamu olubuto afwe nalo kale tomanyi busungu bwe nkulinako gwe ngenda kuwalana paka nga nyingidde kabuli bwonna abatojja erinnya lyange mu kamwako ngenda kuwalana paka nga nyingidde kabuli asirisa yejjusa afa n'obulumi ku mutima asirisa yejjusa toyasaamirira nze doni Asiya kulinnya lyennina enamba yange ey'essimu eri ku mutimbagano nkola live netuza abantu 10 ne bafuna enamba yange ey'essimu singa nali mwenzi naye nalemerera okufuna abasajja abanegatagatakoko nsaba kyewankola Allah kituuse ku baana bo abaliwo ne bogenda okuzaala ate buli aligezaako okujjamu olubuto ku baana bo nsaba afwe ng'alujjamu bamuzike mu ttaka nkulinako obusungu mukazi gwe engeri gy'otuula wansi nga wazaala omwana omuwala n'otuula wansi n'oteesa n'omusajja n'omusindika agenda akwata omwana wa munno ndi mwana wa muntu n'owala n'otandika okumutambuza ensi yonna nti abakazi ennaku zino bakwata abasajja bannange kufaamu gye nnina kulinnya lye nnina nali nakuuma ki okwegattagatta na buli omu mu Kampala ndyoke nkuume eggojje mu bulamu bwange ndyoke ntandika okwagala okukwata abasajja okalya ddaka amazima galwayo naye lwe gali eyoleka ensi erimanya okujjako nga tositudde mwana muwala nze Allah omanye ebbanja ly'obwenzi liggwa na bwenzi ebbanja ery'ebikolobero liggwa na bikolobero
omwezi nga nali negatagata n'abasajja mwandi nsanze already nga ndi ku family planning. Nze yali omwezi gwe nakyala asiiba nzunzaako olugambo nali nakuuma ki okugenda ku family planning? Nali nakuuma ki? Nali nakuuma ki gwe mazzi olyoka oyagala okunyonoonera erinnya? Gwe munnaffe atuma abasajja bamaze okukwendako bagende bakwateko n'abalala babendeko. Kigambe ensi nakyo ekimanyi. Gwe wallahi obusungu bwenkulinako ngenda kufaanwana naawe. Kunze naawe nze okuyimiriza nja kumala kuyingira kabuli. Kunze naawe kuba nkulinako obusungu bw'otamanyi muwendo. Ngenda kuwala nampala ne buli akusemberera. Ngenda kuwala nampala n'abaana bo mpalane n'abazzukulu. Ku bikolobero bye wantuusaako mu mwezi gumu n'ekitundu. Ye gwawera gwali mwezi gumu n'ennaku nga 13. N'otuuka n'okuntega abasajja abalwadde basiriimu ku lw'okuba obulungi bwendiko obukuluma ng'oyagala bankwasa siriimu. N'okitegeerera ddala nti ono gundi mulwadde wa siriimu ali ku mpeke n'omusindikira omwana wa munno. Oza busungu bwenkulinako kweno okyabalaata mukwano nkulinako obusungu bw'otamanyi. Abasirikale be wansindikira eggulu bonna baali balwadde basiriimu aga Katonda mu ggulu. Kyokka ne mbagaana ompaye oŋŋamba ekitanda kitono nze njagala neebake n'omwana wange nga negaayiza genda osula eyo. Nensula ku sementi wansi ku bulanketi nga Allah ye mujulizi wange. Tekyakumalira bwe wavaayo wajja n'ogamba ensi nti nze neebaka n'abasajja abalwadde basiriimu era ndina siriimu. Nasituka ne ŋŋenda ku musaayi ne neepima ntambula ne results ku lulo muntu gwe. Naye singa neebaka nabo naye ng'oli muzadde ositudde omwana omuwala g'ozunga naye Katonda talya nguzi. Luliba lumu nenfuna obwenkanya. Ne bwenaaba sibufunye kati nja bufuna. Nze wano Samantha birungi yampangira abantu ne bankuulamu enjala. Naye lwali lumu bwe luti nafuna obwenkanya ng'aneetondera ne famire ye. Naye gwe oli nnoonya. Ate obwenkanya ngenda bufuna okujjako nga nfudde kati. Wano nava embaala envudde mu kkomera mukazi wattu. Maama nkubidde ngenze mulabako. Ngenda kudda ozunga na ddiruzo. Nakufunidde omusajja omugagga atunda omuceere. Omusajja oyo agenda kukolera edduuka ly'omuceere. Okukuse n'omusajja mutudde ku kirayi makisi mumusabye sente z'amafuta mbo simanyi muva walaba wadde emitwalo 2 mumusuubizza. Nvudde embaala muntadde ku panic nzijira ku pressure ya waggulu ng'amanyi oba bampitira ddiruki. Ngenda okutuka ku musajja gwe bampitidde alina akabuto bw'ati era yamutuuma kabuto giya. Ngenda okutuka ku musajja nga be basajja be nagobagobedda mu inbox yange. Mukwano wansanga ntunula. Tolaba nti nkaaba amaziga ku bikolobero bye wankolako naye neebaza Mukama nti nasigaza obulamu. Ngenda kulwana naawe paka Magombe. Omusajja ate omusajja munnanga agenda okunkolera ensawo agenda okunzigulira edduuka ly'omuceere. Nkufunidde omusajja omugagga. Omusajja ajjudde ebiwuka bimulabika nako mu maaso. Siriimu yamuluma n'amujjuza n'akabuto. Naye nga gw'oyagala okuteekako omwana wa munno. Ate nga naawe wakeera ku makya n'ozaala abaana abawala. Lomala n'odda eri n'osimba obunnyo obuvundu. N'oyagala okukompiitinga nange. Nze munnange ndirwadde okugenda buli wamu. Ndirwadde. Omanyi waliwo okulwana n'omuntu alinamu fiya. Nze sirina fiya yonna. Otherwise ng'oneerabidde. Ng'onzijje mu kamwako.
nga ne bw'olinnya ku live n'owulira erinnya Doni Asiya odduka misinde. Naye by'okudda ku zilive z'abakiseka simanyi baani otandika okundiira kw'amazzi. Banange kakazi gwe banange nkuwa kale siwalanangako muntu okutuusa bwe nkuwalana. Gwe okumanya nkuwalana buli gwe nakulabako naye muwalana. Obwana bwe wazaala mbuwalana ne bw'olizaala ngenda buwalana. Okumanya nkuwalana ngenda kuwalana n'obuzzukulu. Bwe yali ayagala okunsaanyaawo bwe yali ayagala okunsaanyaawo ngolaba bulungi bwange bukutta at least mbeere ku RVZ n'omala n'otakoma ku ekyo abasajja bo mbagaanye sirina gwe neebase naye ne wetwali eporongo neebaka wansi w'olutindo bwe nti ku bulanketi nga seebiise nava eggulu nga n'ensiri zinnumya omubiri gwonna gwonna. N'otakoma ku ekyo n'ojjatuuka n'ojja n'otandika okugamba abantu oyo yeebaka n'eggundi eggulu ate nga gundi mulwadde wa sirimu. Really wetwali eggulu mukazi gwe ng'oswaza sitaani ku basajja be wampa eggulu bonna nga tuvudde eggulu ne tudde eppolongo naye omusajja gwe neebakako naye. Katonda okutta omwana wange gwe nina yekka mu nsi ninayo omusajja gwe neebakako naye eggulu. Omusajja gwe wasembayo okundeetera ekiro eyajja n'atutuulirira mu luumu ekiro kyonna n'onsindika n'oyagala n'okunzigalya wabweru singa nali sirina maanyi ng'oyagala omusajja agenda nzite kakazi gwe. N'omala n'ojja n'ogamba ensimbu eggulu neebaka n'abasajja bana. Wabula nsaba Allah atulamuze kisa. Nze gwe olutalo olwange naawe lwo luwanvu ate si lwakugwa kati kubanga nkwewulira. Wallahi nkulinako obusungu ate nesiti njagala nzije nkufiireko eyiza nga nkutuga oba nga gwantuga. Kabuto Gia yali mulwadde wa sirimu akuyise ku climax akuwadde sente mb'otagetinze Doni Asiya ogenda amutwala. Mukwano nze wansanga ntunula mukazi gwe. Kati neebuuza bwe mba nali mwenzi nali nakuuma ki mukwano nga sinaakusisinkana okwagala abasajja b'e Kampala kyogamba nali sitambula oba baali tebandaba. Byonna we byagaana munnange alaba abasajja baludde basirimu segasse nabo ategedde nti nkyali mulamu. Agezezzaako okunsindikira ttaano we ankutte gafula afunye olubuto bantutte ndugjeemo ndwadde mbadde mu nnyumba katono nfe ebyo byonna byante bimumalidde. Omukazi yamaliriza ntaddeko ekiwandiiko banzize eruzira mu kkomera. Bwe Katonda oli muddawa ne bw'onaagezaako okukakasa ensi Katonda oli muddawa. Oli muddawa Katonda. Banange nze nkuwalana nkulinako obusungu ne bwenjogera obwogezi era nze tonsalanga mu maaso. Ye mama singa we twazunganga singa nagenda ku musawo gwe wali ontutteko ndogedde Doni Muhammad singa tewabiza nekugamba nze munange Doni Muhammad mukwano gange simanyi siraba lwaki muloga omusajja ansasulira ennyumba angulira ekyokulya nga amuloga amwagaza ki nekikulya kyakulya. Ate la nange mama wange eriiso ly'omukulu era gwe weena ali eyo ng'olina maama mukkiririzengamu. Mba ntuuse wakati no mama wange anjulira togenda wakanga maama mpise engeri gye nava mu kkomera ndabeko akakazi oba kalowooza nti embaala ewaffe ngenze kuloga
nga kawandiika amanya ga bba waako n'amanya ga mujja waako ku kapapula ago amanya galina ewaka kapapula nakalekera maama n'akatereka mbokati mbo maama waba binako omusawo gomanya akola oyo mujja wange simanyi njagala ntya maama yatuula wansi n'angamba mwana wange abantu boolina si bakyamu beesonyiwe kangamba maama abantu abo bambeererawo mu kkomera naye mbadde njagala puroguramu zaabwe ze bantunuzaamu nga bamaze okunnyamba nzituukirize nensuubiza maama wange nti maama ezo puroguramu we ziri ggwa siridda mu bulamu bw'abantu abo bwekyali maama wange yakutegeererawo nga lumu January nangamba mwana wange sigala mu nnyumba mwe nkwagala maama we yaŋŋamba ge mazima agakaawa era nakikulikodingira mu audio n'ekikugamba naye ng'ofaaki ng'ozadde obwana obuwala wadde bubi nga ggwe olowooza mwene ensi bulibeerawo butya ffe abamu tuli bulungi lw'abakadde baffe kweyisiza bulungi ku bantu naye gwe abaana abawala bw'okosezza nga kwotadde nange kati ate nze nkulinako obusungu kuba nkwesobolera nasobola okuvaayo nenkutegezza ensi saasira abali eyo nga tebasobola ng'ate nze gwe batuukirira ne bagala bayisize ku nze okutegeeza ensi obulumi bwe balina tomanyi nti mugenda ne mwekubyaka mbwasirise teyejjusa bali abaana abawala bejjusa nemalamba puleyingira odiyo kuno mutya ensi ne musavuwalira entaana asirise yejjusa atuuka n'okufwa lwakusirika oyogera nofa ng'oyogedde nofa ng'oli contented ebyo muzamba asirise teyejjusa kumanyoko omanyi abantu abali eruzira mu makomera lwakusirika obamanyi omuwendo asirise yejjusa tuli ku mulembe gwa .com guno omulembe guli digitalized mulekerawo okulimbalimba abantu nga mukyabakumira mu urban life mu bulamu obwa slavery bwe baalimu obwedda ngwasirise teyejjusa who told you that omanyi abantu abali mu inbox mwanga abaana abawala be batwala okwetunda bw'amalaya China ne India abaabonaabona abali mu inbox yange nga bakaba nga baagala abantuukirire mbasembeze bagende mu mawulire mbamanyi omuwendo naye nga kale basirika bali eyo balumwa ku lwafuya akakazi kano gye katuteekamo kalina engero gye katuteekamo fiya nze kaŋŋamba Bwendange kantiisa nemalamba nyumiza gye kantiisatiisanga kati olwamwakaloza mukatiisatiisa nnyo nze omugisu okujjako ng'abagisu tonaba kutulako wansi kumanya byafaayo byabwe anti ffe tufiira ku mazima nyabula ennyanya naye ng'akaviiriko kanyumidde nze omugole muk'omusajja oba nsinikire muli ebinnyo obuviiri bwe buno obulongooseemu okitegeera kaviiriko kanyumidde naye oba nsinikire muli ebinnyo mbadde naakava mu saaloni mukwano naye nga abasajja eno message yammwe eno Uganda ejjudde obulwadde nina abasajja bangi bendabye muli eyo mba muli ku TikTok musobola okunjulira mwakubiranga kakazi ako essimu nga wendi ng'oli akwata essimu n'agikuba n'agamba gyebaleko maama ow'ekitiibwa maama mukyala wange alina omusajja amukwana era nasanga message we namugambako n'anoba n'agenda naye nga nkyayagala mukyala wange
tulinamu abaana babiri okumanya kakazi tekayi professional kali awo tekategerekeka nga agamba omukazi ayenda mubi nnyo ndina abawala 13 ewange mu kitabu wasi omukazi omulala. Is that counseling and guidance? Is that counseling and guidance? Go olowooza omanyi kye bayita okwagala kantu gwe tomanyi kubanga toyagalwangako goli malaya toyagalwangako wallahi tomanyi laavu kyeki engeri gye batandika okukolakako mu bisala byakadongo kamu nga yakatandika wafuukanga embizi kubanga mu busiraamu ekisolo kye bayita embizi kyekibitalina bbuba lya butonde. Omusajja akukubidde essimu bw'atyo tuze omusajja wansi oba oyita omusajja ne mukyala we oba tuze wansi obabuulirira omukazi addeyo alera abaana be kyokka ogamba nti omukazi ayenda tebamusonyiwa naye ate okubiriza babba baafe okwenda. Which is which? Lwaki muwabya ensi? Okay, yayenze olagidde bba wajje mu kitabo muwa omukazi omulala aleseewo abaana be. Hawla wala quwwata illa billah. Ebintu ebimu saakunenya engeri gye wali mukafiiri kubanga tosaba toyina ddiini mu bulamu tewasoma nakutunuulira nga butunuulizi nemanya nti I'm dealing with a fool. I have to respect a fool to avoid the noise. Era nali nkuwadde ekitiibwa okwewala bino bye tulimu. Naye omuntu akwagaza ekomera tomusonyiwanga. Nze njagala ovaayo bw'oba olina obukyamu bw'onjogera kubanga n'abasajja bonsibako gwe yali abampa. Abasajja ne mbagaana. Olaba abasajja bonna mbagaana tekyakumalira. Wasindika ttaano najja nandeepinga. Ekyo tesobola kutya kukyogera mu kamera kubanga abakazi tuleepingibwa. Omuntu buli lwe wegatta n'omuntu nga tayagadde ebaleepu. Oli eyo njasaamirirako. Tosobola na kwewuumuzaako. Mukwano nze nkuwalana. Ebyo byolinga ku katuuti nga gyendi. Mbulwa okuyita mu ssimu nzija nkubake. Nze siriddamu kukuliraana. Siriddamu kulinnya w'olinnye. Nakyawa buli eyali akuliraana oba buli eyali akuliraanyeeko. Kale ne bwe mmanya nti omuntu alina ennamba ye ey'essimu mu ssimu yo sobola mwesembereza ye mpalana gye nkulinako. Nkuwalana. Nkuwalana ne sekuwalana. Hey! Nange nze mulungi. Hey! Abakazi ababina okutwagaliza ebizibu. Mukwana mulinga bagamba nti ffe twalina kakwate ku Katonda. Bamama baffe bakola selection y'abasajja be baatuzaalamu. Ffe bakitaffe balungi. Naye gwe mwennyini oli kabi gwakola selection y'obusajja obubi n'ozaala obwana obulinga ebikere ate n'oyagala okuwola n'abalungi. Ng'olabye mukwano onaakiraba.
wozia chaira kuchoizako n'abasa ubozungira motiba kola abasa obotiba kola sente bali adabwerere nze kankukobiri na waliwo olwomusawo owe busabala oyo golimbira kwa abantu nino omusawo wange busabala lwaki tiyaloga shoyo yayidula lwaki show yakusala wasalonga milioni endala n'emitwalo 7 nga sente dotayire mu bulango nindiditidu banasho yasala yiwe kumba abantu bayidi ntawakazabye katukoba kadankanayira watandika okuyingiza abantu kubweresho yasala yiwe obona yali mu kifo ekyebbeeyi wale climax aye yakusala etyo olwere waye wajita sente dobulango dona aye bana kantu yiwe odaze ne dunia eno ya rabbi aye tiwasoma obusuno obukusumbuwa boti wali oli kukola kivulungo oli kujabulirirani iwaziri omusaada wali oli kujja kubulirirani iwaziri omusaada banasho yasala yiwe mboka jire Dubai nga sente walitoirewa kusho wasolonza milioni endala n'emitwalo 5 edasi galaba adiba waja waletera oluvubu abantu abali kushobona bona bali bakutomba ira bana chinende kyakumana bizibu byakumana ndemba kobeyiri shaya salolo obulango bona bwe katamu kazunga kairere ebisirani byo binabyo mama bikambwe nkulage konti nkola show obona abantu abajja okuida nkole ko show ya timu doni Asiya obona abantu abajja okuida nkulage nti ndi n'amaani oyenda nkole yoko show ndena nkole yoko show tubone ngo osobola okubisana ninzi kamogoti kiwugulu wajja wakalingira ako bantu obanka noni ekuwe kalinkanino omugere butike kweka kalimbensi yona mboka ja Dubai nga sente waditolawa yiwafumbira ku lugasi ruti mu busepichi obwa fotoka obusepichi obulie wuwo obunirirako bono bwe watolawa newange inacho yu masiki nawe ile mirembe maskini jeuli na hautaingia benguni mimi nakuambia utaingia geena mimi nakuambia we mtoto haramu mwenye kutembeza zina kwa boma za watu anaweza kukaa na mume wewe hata miezi 3 kwa hizo tabia zako mbaya kaa na mume kazi na nilimuchukua Mswahili anasema chacha nduvi tamu bwana hukumupatia bwana kahapata wazimu kashinda kwangu hakati ya tima nikamupatia nikampa vitu hadimo kwako hajajionea mimi naletwa ndani wewe watangana njia taniweza mimi taniweza hautaniweza na kuambia dada funga mdomo wako onikome na onikomewe tuishimiane kama Masai na Siriwale kwa sababu hautaniweza mimi na kuambia tena kwa roho safi mitapiga vita na wewe mpaka kifo changu hiyo na kuambia na kwa watu wote duniani wenye nimekutana nao sijai kutana na binadamu mwenye amenitenda vituko kama wewe na kabineti yako kwa hivyo siwezi nikakusamea
Mimi ni adui wako. Mimi ni adui wa watoto wako. Mimi ni adui wa wajukuu wako. Jua hiyo no ikabize. Waiweke kichwani yako. Na unikome na unikomoe. Mimi hata nikikutana na wewe kwa gari moja, hata iwe flight moja, natoka na miss hiyo flight. Lakini kama sijakaa na wewe kwa gari moja wala kwa flight moja, nzane wanje sisinkana nawe mutakisi emunga na sasude ndifuluma. Kebere basi ndifuluma. Kebere nyunyi ndi missinga flight na yenga situde mu nyunyi emu nawe. Ati se mwana wabakonde pao chesi noma. Se mwana wabakonde pao chesi noma. Mukwane ndu mufumbo. Otherwise, jenda walemba alote woti baba mebu mufumbo bafana na batieni. You will get the answer. Toja kudamo kumanyira. Ndu mujisu mufumbo. Inga wale lemba ale mutauni. Opointinga aswani. Nga wale kuwa aswani wahamba chiza kukoti. Wanina wabite bukonde wanina pake bufumbo. Yaya kona nyarada. Atolwa nakono mutu gundi ngochikulwa na numufumbo da. Iwefa ni ahe stitch kulicha sokera. Kumanya ngefa kulibangu. Ni president ukufuga. Kudabule wefe gubagumukisa. Ati woniona nyala. Yaya woniona nyala. Wallahi koza kunyarada. Otherwise, nzisonyuwe. Ikala hasu usirikirire. Inga wolele kula hivu wadire bali kumesho ningali sino lyo nagudi. Obali odoni Asiya. Ukikala oda. Kuba kwa likuza kunyarada. Unanyareo. Ana orona ni nasi. Unyale. Ama musindike request mumbuzeko mubitiwana nze mko musajja omugole omubwati. Nze mko musajja omugole omubweti musindike request mumbuzeko mubitiwana. Nyabule nyanya. Ama ulizo vipo Hello, sister Asiya. Doni, walo machi. Ndiyo mulayi musotie noze. Ndiyo mulayi mutieni. Mula yinenga bo ajinyala. Wanyala kuli bati ku presentinga baji suku baba fona fe kwafuna yo fe balutalo. Tukuina. Mwanyala. Akuli nawe atwera. Mwanyala. We fa kabo mu bikubana umweneyo. Mwana omudisasi kabo mu bikubana. Mwanyala kungana. Kwa kula irapa. Etule ko banja obeze. Ejo niyo kisinga bulayi nasembagana nabi. Abana bembale mwesana abachesa ko expression wa mwe. Bana babagana nabi. Mai wose nyono hesa atura. Prince Andrew. Prince Andrew. Don. Wanje. Baby tuyambo musabule mu Luwalabu because talumanyi tuyambo musabule mu Luwalabu. Musabule mu Luwalabu. Bwana baze munera nansindira ko obunyo obuvumu. Kuno nzija mu Luwalabu. Muyambe tuyambe buyambe. Era bulungi Rita. Don, habari? Mzuri, habari gani? Niko mzuri, unasemaje? Nashukuru Mungu, labda wewe unaendeleaje huko? Amina. Vipi kazi? Thank you so much, darling. Napenda sana. Yes, yeah.
Hi, wanje. Tena omweni. Ndiyo mulayu tena. Ndiyo yaya nkugana na vina vinga nuchiulira. I love you so much. You're so cute. Uli beautiful. Kajira Thank you. bakuwalana. Thank you. Na thank gara Ate na kuna wala diringa kundana. ninaye nga kiri kwisonyiwa za diringa ninaye paka ngakupisireko bubwimpi bwewe. Sina amubona netindala akaza kula ibadi yanga bali kuganda kusino lyo senagitule. Nengerire kukwima kula ivu banshi alingire namudire. Ali kuza kumpuli. Kuna muwa febembale oli mayo wase omujesi. Masha Allah, chira iya ya manya rakunga nanda sema gana nari. User. Masha Allah, chira iya ya manya rakunga nanda sema gana nari. User. Ndibolonje chikazoyo kazi level. Wala lechuwa level. Chikazi chanyini chinetuza chikazi nachiwoni ngadane chigamba chikazi gwenesu. Chikazi chane tugako chane bwaliddamu okyogera nja kubanga musiru bannange. Nze njagala Nelson wengane mwabeerawa tamentioninga linnya lyange. Naye Doni bw'aliddamu ku live okwogerako nja mutya naye tasobola. Era bw'aba mugezi takuddamu wamma Doni tukwagala nnyo kandeke n'abalala. We love you so much mukwano. Thank you darling. Fifi. Doni Wanje. ugamba otya? Ndi bulungi kikazi ogamba otya? Ndi bulungi banange Doni nkwagala nnyo. Kale kikazi nange nkwagala nnyo. Omukazi omusabudde anti tawulira yeefula omukazi namugamba ddanvuyeko naye yagaana. Era kokitabula ekikazi yakiseka n'asimbirako obunnyo obuvundu. Bw'okisabule ffe weetuli. Mazima. Dani baabi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Doni mulembe yaya. Bulayiyo tena. Ibufumbo woya kumujini kugana mama I love you so much Doni wange. Kumujini yana basa kina mnatoto ndio abati bose. I put all food. Yonda losi. Pumpkin, potato, chicken. Wawulire. Wamanya kadati kumujini haya zamzam. Na bamanya bula imali. Ole, ebondirese. Baguga haji Doni. Bosi zenabo. You see? Doni jebaleko. Kale mkwano nawe jebaleko. Webale kutusanyusa baba webale. Mwagala kusinga. Kale. Inye. Doni oli otya baba? Ndi bulungi mukwano oli otya? Ntende. Obulamu. Tabulina tabu. Mbeerawo ne nkutunuulira olumu ne ngamba abamu batwala Asiya nga ali serious. Nze ngamba muli oyo omuntu oyinza n'okuba ng'omuvuma nga ne bbaawe tomumanyi bw'afaanana. Thank you for Kulaba Mountain Girls. Thank you. Mariam, Marisha. Doni, how are you doing? I'm fine, Chikazi. How are you? But just kuwanga attention naye bambi you're looking good ante oyina omutima omulungi deep down lwakuba abantu bakujjako but I can tell if a person is good. You're good. Thank you, darling. Thank you so much. Kale mukwano bye. Bye, Chikazi. Doni jebaleko. Kisache. Tulina ekisache. Rina. Doni wasiibye otya? Ndi bulungi Chikazi oli otya? Bannange Nalongo oyo ow'omutuli ogumulinga septic tank tumuvume paka last. Asiri wala tamanyi kukozesa linnya lye. Tumuwe paka last. Nkuwagira Doni. Tweyanziza nnyo mukwano. Grosh, Bridget. Donasi oli otya? Ndi bulungi kumako sikyalonsi. Ndi bulungi Bridget oli otya?
Doni nkwagala nnyo ndi wano Saudi. Kale kikazi nange nkwagala nnyo weebala emirimu. Sitya Losi mukwano ogamba ki? Sigamba kikazi ogamba otya? Ndi bulungi abakazi abafumbo banoonya kikufe banakyeyombekedde bannange. Mazima Womosirike sabula tugende. Mazima ate tukyabasabula tukwina maama. Mazima Aisha Doni wange ogamba otya kipenzi? ndi bulungi kikazi ogamba otya? Mwana gwensubiddwa by'oyogedde naakajja naye nze mpulira essanyu buli we nkulaba bwenti mpulira nga wallahi I love you so much baby girl. Thank you so much darling. I love you too. Nakimuli Sauda Nale. No. La. Nakimuli tetusobodde kukwatagana mukwano. Ivan. Aye buti omukazi omulungi ekikuyombyanga omukazi omulungi atyo omukazi omulungi alumya bw'abantu Abajja bikobe daadaawo. Buli kintu kirungi nga kikali kukutuukako. Aliko? Doni wasiibye otya? Ndi bulungi kikazi wasiibye otya? Doni. Wanje. Mbadde nsaba. Ye tulina mukyalo ekisimu ku mmeku wanje. Mbadde nsaba oba omusonyiwe Doni. Nawe twesonyiwe omufumbo omugole wa mama ogamba otya kamaama bwafunye k'okulya. Omufumbo omugole netiwaako oba yemukutte. Naye nammwe temumuwaga mumuleka asonyiwa munne kubanga oli yamuyambye. Oli otya kamaama bannange nawe twesonyiwe tukuba nnakuyo. Genda ofune gy'obuulira abalala tulina kyotugamba naawe twesonyiwe. Donasi omutuggyeko naawe. Wamma omufumbo omugole oli otya kamaama? Mbwabuulirira. Bannange mulaba omufumbo omugole washanana. Bannange abakyala abafumbo we bati bwe babeera. Naye gwe n'okalanguka n'obanga enkolongo ng'ogy'obuulirira aniko maaniina. Bannange nakakuyambako eyo ku peegi yange ne bijja ne biŋŋamba ne mbagamba n'ekyana ki Donasiya ki bebi. Nga ne Donasiya ne mbagamba oli omukazi mukadde. Ezo ennyimba ez'Olukumi-mu-19 yaziyimba jjukira ezo ennyimba yazikola ali myaka 35 kati 35 gatako emyaka 35 ali myaka emeka ali myaka nkaaga ng'ojja omanyira ki bebi bannange ajjalaba abakyala abafumbo we babeera bannange omukyalo omufumbo omugole akyalana ali mu birangirangi buno zino kala ze basiiga mu gundi obukoko obuto. Bannange omufumbo omugole yitawo wano bannange omufumbo wangi oyo mukazi omugume yali anoonya ntondo tosatambula na mwana mulungi bw'atyo nga gwe wakalabuka bw'oti. Bannange toyinza nakutambula na mwana mulungi bw'ati mu kirooto kya buli musajja n'ogamba taakulyeko bbaawe. Wakalabuka ddambula ati biki kaali kanoonya ntondo. Kaali kanoonya ntondo mu bukadde. Bannange gwe mukazi gwe genda osiiga enviiri zo ogundi ekkala y'obukoko obuto ove ku mufumbo omugole. Namwana mulungi bw'atyo. N'obwala. Toyinza kutambula na muntu, toyinza kutambula na Donasiya. Ekirooto kya buli musajja ku nsi n'ogamba ajja mukulira. Bannange mwe abasajja mubayita ki? Mulowooza bo tebaawula gundi. Tebaawula mpuuta na nkolongo. Abasajja baawula empuuta n'enkolongo.
Wama donasi ya obeera gwe oyinza okuleka empuuta ku mudaala n'otwala enkolongo. Asibe ku nviiri talina